Dokoro omoro wa tufunye less than 14% ku bululu bubiri obusigadde tubadde tufuna less than 2%. Naye tusuubira ekyenjawulo mu kalulu akagenda okukola ki okuddako nti ng'ofuna less than 2% osuubira okuwangula obwa president, ofuna less than 2% mu buwagizi n'obukozi. Tonaba kwogera ku mutindo naye bw'osuubira okuwangula president Museveni nga gwe omuwangulira ku ttutumu lyokka ery'ebivulu, ttutumu lyokka owangula obwa president. Nze Seebaka omanyi waliwo abanabudu kyebada the somnambulist ye Jeno Bigirwa yaddawa Jeno Bigirwa kale banne mwasuze mutya abatulaba tuli wano tuli mu bitundu bye Rubaga wano Namirembe tugenda kutunulira ensonga nnyingi nnyo naddala okulonda okwabaddewo by election mu bitundu by'Ekisolo ate tulina abakugu abagenda ottematema noza basuze babalirira ane yafunyani kagamba tale sente eringa eri wano netwagala okutunulira enteekateeka y'ekibiina kya NUP President Kyagulanyi kyatambula eggwanga okutalaga ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Eggulo yabadde Buyukwe, abantu babadde bangi ku kkubo era njabaterayo ku mboozi emu mugirabe nga bwe yabadde Buyukwe n'abantu be yakuŋŋaanyiza. Naye we bukeeredde nga na NRM yabadde independent gwe bamma kaadi naye yawangudde, nawo tujja kuyitawo. NRM yalaze maanyi oba nayo yalaze nti mu primary eyo mu kibiina wabaawo ebiba bitatambula bulungi ne basalawo okuwa omuntu kaadi atali reliable oba abantu gwe bateesiga, naye ate independent amaanyi g'abantu ne galaga nti gabaddewo. Tugenda tandika ne Mwami Mukaaku ku nsonga akalulu nga bwe yakalondodde, percentage kye yabaddewo, NUP yafunye mmeka, NRM yafunye mmeka, ye percentage ezo ziraga ki mu kalulu ke twolekedde aka 2026. Tutandikirawo sewo. Electoral Commission mukulu bo yasinga bimanya n'okubala officially yatulipotingira the results and yasinga okumanya results masa mukulu bo watemeretemere ebyokulonda byabadde bitya mukama results owa independent emukyalanga birano yafunye obululu 5,000 n'obugendamu naye nga bw'okiba okitadde mu percentage alina ebitundutundu 5 mu kimu ku buli 100. So ku buli balonzi abalonze ku buli balonzi 10 abalonzi 5 balonze oyo omukyala nga birano independent. Amawulire gagamba nti Dr. Finman Mateke bwe yabadde akola ki yafuye kumpi ku buli balonzi 3 yafunyeko babiri. Kakati NRM candidate waayo ali official mukyala Kabagenyi n'afuna obululu 4,400 n'obugwamu yena kitundu bw'otabulatingamu naye abeera awo nga kwana nga 41 nga 42%. Emitwalo emeka egyo emitwalo kubanga abakubye akalulu badde emitwalo 908 kumpi nga 2 kubanga bali 908 mu 2. Kakati owa NUP ensigo yasinga okuteekako amaso actually bw'oyogera emitwalo 908 nga mu 2 ekyo kitwalo kumpi emitwalo 10 be balonze. Kakati owa National Unity Platform kandidate wa Mwami Kyagulanyi ne Baluwongoya yafunye obululu 900 900
3 votes kubalonze emitwalo 10 kubalonze emitwalo kubalonze omanyi kati kubalonze kyetagisa abalonzi bayinza okuba babadde emitwalo nga 14 oba 15 naye abasobodde ne bajja ne balonza nga balinga emitwalo 18 kuba abantu abamu tebajjumbira naddala mu elections naye abalonzeeko ku 18 emitwalo egyo 9 emitwalo egyo mwabaddemu ne bacandidates abalala gamba nga UPC yateekayo candidate naye candidate wa UPC yamugjamu naye yamugjamu mu mbeera eno ng'obudde bukoze eki buyise so abantu wadde yavaamu naye basigadde bamukola ki bamuwagira bamutiikirira so sikiwa nti kitukola bulungi ate okwogera ku candidate oyo yavaamu naye ate kiina mu analysis z'ebyokulonda okulaba nti ate yafunyeeyo obwo wadde yavaamu ate era kubanga bwaba mujjamu bakola publicity naki naye bano abamu abatabifaako bafunye ebyo kitegeeza nti candidate wa UPC yabadde ayinza okukwata ekyokusatu atusomera results olwo okulonda ne kugwa kutya anti kati olwo omukyalo oli omukyala Ngabirano ye yawangudde akalulu era yagenda okubeera member of parliament nendoza wiiki gye bajja kuba omulayiza naye nzija kwogera ku ekinkwatako ennyo ye change okusatu yabaddaani anti mu mbeera eyo abasatu ababadde mu kalulu kubanga tusobola kwogera ku mukyala Aisha owaba PPP kubanga PPP wadde ekula naye gwe mulundi gwayo gwe yasoose okwetaba mu kalulu mu bitundu so tetusobola kugiteeka ku levo y'abali era mukulu Saddam Gaira yabaddeyo ne kati akyaliyo so embeera eyo yatukubye walanga opposition kubanga FDC bwe yali nga leader opposition bwe yagendanga mu by election waliwo okuvuganya kwe twali tugisuubiramu era nga bwegenda mu by election erina okukwata ekifo ekyokubiri ng'ate erwanidde ddala bwebanga ekutte kyakubiri nga oba kyakubiri era ng'olabye ddala nti bo nga bakandidate bateekawo okukola ki okuvuganya gamba bw'olaba result zonna zonna eza FDC tewaliiwo FDC we yagenda mu by election nga leader opposition kubanga leader opposition obeera ne clout ey'opposition yonna amawulire g'eggwanga gatagetinga gwe omuntu omusaada akuŋŋaanya abantu akuŋŋaanyizaako eggwanga lyonna kakati nga bamwami Kyagulanyi bakoze nga bagenda ekisolo bageze n'emmotoka nga 50 bakuba ekivulo ekisinga okuba ekyamaanyi mu ggwanga abantu badde bangi nabadde ndi bize mu bye twabaddemu emmengo naye nga abantu bangi waliwo n'omuntu yenga nti bakimaze posita 10 bakimaze by the way mbadde ngenda kubuuza ku ekyo nemugamba babaze eki nti tolabye egundi nale omusajja gyakubye abakulonzi bonna bavudde eri ne bajja wano ekyo kiraga ki kuba abantu abazze bangi nga bw'ogambye kulaale naye ate bwe tutuuka ku box eyogera kirala obululwenda tebukuwa na katundu kamu 1%. Akasente gentuufu nga leadership y'opposition yafunye 0.9%. Twawezana 1%. Nesebo nze naye twasoma ebyenfuna ne mathematics nti level of significance batandika ocalculating omuntu ogamba nti no level of significance obeera mu research oli ow'amaanyi level of significance etambulira mu 0.5 ngoba tusobola kufuna 0. I mean ngoba tufunye 5%. Tujiga nti eri nalo eri kigamba tosobola na kujiconsideringa nti yabadde result era abo bagamba nti abo tebalabiseko significance ngate bofuna wakiri 2% kale wetabyemu tegamba
bagudde eyo mu bantu betasobola kugradinga kakati bokuba ekivulo ekinene nnyo n'olaga abantu nti namba zo zirina naye namba ezo ne zitareflectinga ebyamasomero bye binyonyola obulungi bwe bakuwa 9 kitegeeza nti wagudde naye bwe bakuwa x lazifunako naye nawuliranga x ate yetya x yetya omunyibunyoga yagana kutoolako ungraded oyada kumakinga naye byamusobedde nga anoonya wakubeerayo wakiri akantu baganyikale wano omukono yawandiise bulungi handwriting ye kale ne inki we yatudde nakasukirayo kagulu nga tuve wa mukulubowa kino kituwa kifaananyi ki mu kalulu akanene ke twolekedde akabbiri kikategeeza mu kaseera kano nti waliwo ettutumu eryamwami Kyagulanyi Omuyingo ne obuwagizi obw'ebyobufuzi abantu bawule ettutumu n'obuwagizi NUP erina abakulembeze abayina ettutumu naye terina buwagizi mu ggwanga eki kitegeeza nti akalulu kalaga buwagizi laale eraga ki tutumu era tewali muntu avuganya n'abamwami Kyagulanyi mu tutumu kubanga laale bazikuba ennyimba baziyimba bupeera kakati ate tetusobola ku myaka gino kuffe kutanya kuyiga buyimba kubanga naffe si field yaffe tetuwa tutumu naye obuwagizi tebabuyina ate ebyobufuzi byetaaga buki buwagizi kakati eyo dilema gye bayina kubanga abantu abagenda mu NUP bagoberera tutumu ne beerabira nti mu byobufuzi etutumu si yensonga buwagizi yeki yensonga kyekiboolaba nti results ezo zikulaga nnyo bali aba NRM abakontana nti bayina obuwagizi era bwolaga mu mbeera eyo balinga nga balaga nti opposition kumpi teyalabika naye ng'ate bw'oleeta obukulembeze bwa opposition obulala n'obutwala mu kitundu ekirala nga balina ensonga ate weewuunya obuwagizi bukola ki bukyuka so tuyina okutula nga tugenda mu maaso nti eggwanga bwe tutambulira awo opposition egenda kugwa mu katyabaga ketakolanga ki ketagwangamu kubanga bw'ojja ku track Mwayimukaku yagimanyi track record eya National Unity Platform abulu bonna egenze esebengerera kakati juzi we yasemba yakalulu yafuna 1.5%. 1.4 kakati etandise okugwa mu less than 1%. No, yafuna 0.14%. 0.14 kati teyafweza na 1%. Yabadde teweza na 1%. 0.9 kakati netumala tufunayo by election endala yandivayo ne 0% kuba omuntu wabanga retardinga bwati asobola okugira buli box nabanga teyafunye naoli ayinza okugamba nti embeera yabadde omwagirabye box nga bazitwalira mu gundi bapoliisi babano batikinga boxes ebyo mwe temwabirabye ekyo kiva ku buwanguzi tekikendeza bululu bw'olina kukola ki ofuna kubanga waba eyo level tugiteesaako nga tutandise lwaki ono teteyawangudde kwegamba nga waliwo okuwenkanankana okubaawo naye ekyo tekikuwa kubanga tewafunyeeyo naye eno yo NUP erabika yo kumwenda awe beyita kuba bw'otawezaawo na 1%. Kitegeeza nti omupiira gwakutabukidde nnyo bagundi ba defense bagamba okwewunya abasajja bano tubawe golo zonna. Honorable Mukaaku, omuwendo gw'abalonzi n'akalulu akabaliddwa results ezavuddeyo nga tebitaalinga na muwagizi yabadde mu campaign eyakudde n'emiti. Mwami Lubowa kitadde bulungi. This is serious. This is serious. Era bannayuganda n'abatunuuliza abalina interest mu Uganda tweraliikirire nnyo phenomena kati ezze mu byobufuzi bya Uganda. This is serious. Mwami Lubowa akubuulidde ng'ayawula omuntu ow'ettutumu oba omukulembeze ow'ettutumu n'omukulembeze ow'obuwagizi. Kati mu byokulonda
obeera bw'oba n'omukulembeze omupimira ku bukozi obuwagizi n'ettutumu. Mu Uganda naddala mu nsangi zino we have never fallen short of omukulembeze ow'ettutumu. Oyo abo tuba nabo owulidde tubadde nabo okubira ddala ne ku Bwaji Ssebaggala n'abalala akamiliyoni baani. Era ekyo bw'ogenda mu kisaawe ekyo oyinza gamba ku kamiliyoni Fangoni president Ssebaggala nani ani abadde asinga mweki kyettutumu. Because of course ne bana abalala betumanyi Dr. Kawanga Ssemwogerere, Kizza Besigye, Amama Mbabazi kitete wote kirina kuteeka kati mukago n'omuteeka kukazi ku minzaani emu ne Bad Black. Bad Black ettutumu ali ajja ayina dini abantu bose ogaba kikigenda maaso. Bad Black ettutumu ajja kulinsi tosobola namufuense maaso ne bwe kiba ku bya Muganda Nkyagulanyi. Bantu bangi kati abantu babadde mu kalulu abali mu bukozi bwa kalulu baze okwerabira bo bebamanyi kyebamuyise saagala kira nga Muganda ne baddaga nti akati yabadde Buyukwe nga alina abantu bangi. Yes, tumu owulidde omwajja alabe ku musajja oyo gubagamba yaani naye nga ye teyebuulidde nti ajja kuba mukulembezeewe. Mulala najja nagamba bannange obuyimba bwakuba bukola ki bunyumira. Full figure teyagenda wano embalala neryantonde ng'abantu bavaayo ne badduka emusiri. Kale ne ku ekyo ekyo kakati tuteekwata omuzannyo guteekwa okusituka naye lwaki ngambye nti kino kiri serious. UPC yatukoze bubi etya okujjamu omuntu era ye politics oyo kati naffe gwe tulina eno bano bammawo n'abalala yatukoze bubi. Because at the end of the day waliyo abantu agamba nti nze UPC yange ate oli akugamba nti singa ate yabaddemu osanga neno gye mugambye yogeranga opposition. Kale UPC yatukoze eki bubi nnyo kubanga bw'olaba kyeyafunye yandisobodde okufunayo wakiri obululu ng'enkumi 3 nebeera ey'okubiri oba ey'okusatu naye nga decent yakusatu yatukoze bubi. Naye era oyo politics oyo ow'ebiragaano lagaano fe aba DP kaka tukimanyi kyekitukoze. Kati bw'omala naye tulabye yabuuseeyo n'ekitoli aga nti UPC yange sijja giswaza wadde yavudde mu lukano okitegedde saagala gye bagenze bali abakulu gye bagenze naye nze nja kulonda UPC yange. Of course osigala oli inconsequential. Ndowooza kati abantu bategeere lwaki tukola DP block. Naye ekyasinza okukola obubi opposition yonna ng'erina leader waayo commander ne leadership command ne resources bw'ogatta ab'NRM ababiri ow'NRM yabadde official eyafunye emitwalo 4 n'ekitundu n'ow'NRM gwe bamma kaadi eyafunye emitwalo 5 eyawangudde n'ezigwamu balina 97%. 97% baleseyo busatu bwokka. Busatu bwe bwagendedde mu invalid votes mu baavuddemu ne basalawo aba UPC obutonotono bwe FDC n'obutono ennyo era kati bwe tugamba nti National Unity Platform leader yo commander opposition bwe yafunye obululu 9. Bwe mubanga regime ekooye ya myaka 4 naye nga mu kalulu ka by election bane kino kitwogerako bakita by election esobola ofuna 97 mwenna muva gye muli buli omwalaga amaanyi ge banga mu containingira kampuyambeko bano be babadde aba National Unity Platform Honorable Sewu bamwami Mbabaali Honorable owe Bukuya owe Gundi owe Kasanda Secretariat yonna Ngo yakatana bw'ositula obululu abantu abagenze aba National Unity Platform
obuzito bwabwe ng'obutaddemu obululu bwe baafuna babadde basitudde obuzito nga buwera obululu miliyoni kumpi namba n'ekitundu n'obuwagizi bw'eggwanga gye bava naye ng'obuwagizi bwabwe tebusobola nga babugasse kujjayo wadde katundu kamu ku kikumi kakati ffe sempijja wano batubbako wano ekalungi ne babba gwe twali tuwagira naye ng'olaba singa tebabaddeewo kubba nooli naye akoze ekyo kyade agamba goolo bakubye 6 naye gwe baziyitaani zino emipiira egigenze ku target shot on target shots on target nga kuliko 0 bali shots on target 14 bakubye goolo 6 amakoona toyinayo njagala tutegeere bulungi ekintu kino amakoona toyinayo lwaki ngambe free kicks toyinayo lwaki ngambe kiri serious okusooka tetubeerangako no opposition leadership mu parliament nebwerwa parliament eri as weak nga eye NUP okuva Museveni weyayi otwala eya Semongerere eya Sebagala eya Kiza Besigye nga bwe tubadde tujja eya Mugisha Muntu eya nga opposition leadership webadde jja ne mu parliament Winnie Kiza ani tetubeerangako na weak opposition leadership nga gye tubadde nayo under NUP okuva mu 20 oba 19 20 okutuuka lwaki ntutte 20 kubanga abantu bakkiriza nti bebafuuse opposition nga n'akalulu tebannakakola ki okatwala baba ne baba wamane okuva mu 20 okutuuka kati 2025 Honorable kyenjagadde okugamba this is the worst nti akalulu kokka ke twafunamu keeko nga twakamala elections obusungu abantu bubatta lwaki wabaddewo okubba kaluka president wako kama ni poli ayanjawulo lwaki omwana oli bamutuze abadde ayise mu ngero C5 nga waliwo n'okumusaasira ke kalulu kokka kwe twafunamu obululu naye nako twakasuula bando da netukasuula ogamba nakwedde mwami Lubongoya ne bakazanyiramu ne bakatana ne Nyanzi ne Bobi Wine batya sebufugo balekayo yali asobola okukaggala kwegamba bo bakola ogwabo n'obululu bw'eddokolo omoro wa tufunye less than 14% ku bululu bubiri obusigadde tubadde tufuna less than 2%. Naye tusuubira ekyenjawulo mu kalulu akagenda okukola ki okuddako nti ng'ofuna less than 2% osuubira okuwangula obwa president ofuna less than 2% mu buwagizi n'obukozi tonaba kwogera ku mutindo naye bw'osuubira okuwangula president Museveni nga gwe omuwangulira ku ttutumu lyokka ery'ebivulu ttutumu lyokka owangula obwa president nze Seebaka omanyi waliwo abanabudu kyebada the somnambulist omuntu atambula ng'asumagibase nze siyinza kubeera bwene era ekyo sikibeeramu kati nze bampita mukaako wali mwaluwa walaba embeera eyaliyo abasajja baleeta amagye abasajja batutte balakisi namba ekisolo wabadde oyagala abantu bakole batya mu mbeera eyo kyomukisa omulungi naawe waliyo mwaluwa ng'omunamawulire nakulabanga bamenya kamerayo nga tuli mu theatre bwopima olutalo lwe twakola mwaluwa olwo yokulikodinga ne bamenya kamerayo obitwala na bino nze bampita mukaako Samuel Walter freedom fighter komanda wa bino ekisinga okunnuma olwaleero biri ebintu bisatu obubbi bw'obululu wansi wa regimu bo eyo constant tebukangako kumpi bweyongera buki bweyongezi obubbi bw'obululu wansi wa electoral commission ezikulemberwa abantu nga babyabakamu constant okyogedde mwaluwa n'emmamba zivaayo amagye gavaayo eyo constant naye kitutuddeko ng'abantu tetuva tugamba tufune electoral constitutional and political or administrative reforms
tuleme ku sleepwalkinga mu bululu every other time. Ye effort y'owulira bampuuga baani baffe bahola alliance tulabe tuteekawo okuforcinga abantu bannaffe bampulira zibi okulaba nti tutereezaamu mu byokulonda. Tubisinziza ne ku bintu nga bamwami Kyagulanyi bye bagambye wansi wa mwami Museveni bo tebakyaddayo okwesimbawo newandibadde olwali omupulira balangirira bagenda okwesimba era bo bawulira bakola bulungi kwezo ezitawena na 1%. Ekikwewunyisa baani be balobesa naye ng'ekyo kijjeeyo eyo constant ekinnuma be baffe mwe bennyini bafayita ffe bennyini bafayita ku luuyi olugamba nti twagala twenunule mu mbeera eyo. Tosooka na kuleeta katwewungu ajja n'ogaa nti nzirayo mu kulonda naye nga toyagala na kuleeta reforms. Naye ekisinga okuneewuunyiza gwe komanda wa kano n'otwala eggaali n'obeera ne rale z'abantu 3,000 n'ekitundu ebiri gumu kitundu mu disitulikiti ey'Ekisonga nga ne basekutale jenobo n'abawanika bazaalibwa eyo yeri baganda baabwe yeri buli kimu. N'ogenda n'okuba omuziki n'okola ki n'otegeka nga butegeka World Cup n'oyita eno yonna n'okwalifayinga ku continent ya Africa byonna n'obiyitamu n'ogenda kati nga bwegenda okuba mu America n'ogamba wuyo n'osamba Abafirika ne bagamba nti oyagenda tukubira Brazil Katonda n'akuyamba n'otuuka ku finals. Buli muntu n'agala Brazil we dominate nze nnyo oba Germany ono yatukubira omusajja ku finals. Kati gwe nga coach nga captain n'ogamba nti waliwo ekivulu kiri Cameroon novaayo ng'enkya ze finals nogenda mu kivulu nogende Cameroon okukuba ekivulu ate ng'ogamba ne mu tiimu oyinamu baganda kamala okukuba ekivulu mugende mukube Brazil. Kyekyabadde wa njagala kubuuza ani oyo eyatuwa ssente z'ekivulu ezabadde tesobola kulindako ebuyikwe ani yasasula ekivulu? Lubongo yeye yasasula Katana ani oyo yatuwa ssente z'ekivulu tetubanga waliwo gwe tukolera. Omusajja gwe tuvuganya yatudde mu kalulu n'abeerayo ye yavudde ku lulimi naye n'aleka NRM yonna ng'eri wali nga talina bizinesi ndala yonna gy'akola yali mu bwa pulezidenti. Ffe twavuddeyo we wantegekedde abakuumi b'obulu n'obatendeka nga bwe tubadde tukola bw'obadde oyogera ku kyaluwa n'obeerawo okulaba nti ababbi b'obululu ekibba bululu okikendi n'okuba nabo we wandibatendekedde gye waviiriddeyo n'olekanga emiryango gyonna gyeggudde ku lunaku lwennyini olw'okulonda abantu wabawo alonda naga nti tulabye musajja waffe Kizza Besigye tulabye Ssemwogerere asuze muno nga bulijjo bwe tukola nga bwe walaba Arua abantu balonda olwa Mukaku olwa Lubowa olwa Mabikke olwa Kasiyano olwa Gundi olwa Mugisha Muntu babala wawe muli ku ground mukola emirimu bwe babakuba emigo bwe babakuba batuni naye nga mukola